omulungi atulaba neesimye okubuuzaako mulinnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo akubuuzaako amannya nze Yonasaani Matovu ndi mwana munnagomba ate nga mpangalira mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Eno emanya Bayibuli yo buli wiiki. Nja kutandika n'okujjukiza gw'atannaba kusubscribinga ku Avento Media nti subscribe osobole okuba nga ofuna notifications oba ojjukizibwa bwe wabawo ekipya ekituuse. Mmwe abasubscribinze mbeebaza mikwano, mwebale nnyo, mwebalire ddala abadde nga mugenda mu maaso n'ofollowinga video zaffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kiyongere gye muli. Amawulire nno ge tutandise nago wiiki eno oba mumanya Bayibuli yo buli wiiki ga nnaku era nga gegw'okufa okwa MP abaddewo ekitundu kiri ekya municipality eya Kamuli, Mrs. Watongola. Kitalo nnyo, kitalo ddala eri ab'eŋŋanda n'emikwano abako mwenna bannange tusaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibakubagize kibazzeemu amaanyi mu kiseera nga kino kibagumye. Sigenda bagamba nti may his soul rest in peace kuba mukimanyi bulungi nnyo nga Bayibuli egamba nti abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliko kye bamanyi. Kye tusaba mu kiseera nga kino Mukama ayongere okubagumya. Temwerabira nti ye mubeezi atabula mu kulaba ennaku. Mu mbeera zonna tayinza kutwabulira. Era Yesu Kristo yagamba nti mitima gyammwe tegiraliikiriranga mu mbeera ezifaanana bwe ziti. Ebigambo bino mbibagambye mbeere n'emirembe mu nze. Mu nsi mulimu ennaku nnyingi ng'okufa naye mugume kubanga nze mpangudde. So mikwano gyaffe mwenna gye muli aba NRM mu kiseera nga kino eky'okukungubaga fakiti yafudde COVID-19 tubasaba mikwano mugumire mu Yesu Kristo era ekisa kye kyeyongere nnyo eri obulamu bwammwe. Yakubajjukiza mu kufanga kuno nga kuzze Bayibuli egamba mu kitabo kya Mubuulizi essula 9 olunyiriri olw'10 nti buli kintu omukono gwo kigulaba okukola okikolanga n'amaanyi go gonna. Ku lwaki? Emagombe gy'ogenda teri kumanya, teri kutegeera, teri bikola, mwattu gy'ogenda. So okufanga kuno nga kubaddewo kutujjukiza ki nti ffe abakyali abalamu tukole ekitundu kyaffe nga bukyali. Bw'obanga oli wakwenenya weenenye ng'okyali mulamu. Mukwano gwange bw'obanga oli wakusalawo okugoberera Yesu Kristo kikole ng'okyali mulamu kubanga bw'ofa tewali kiddako. Yes, Bayibuli egamba nti abalamu bamanyi nga balifa n'abafu tebaliko kibamanyi. Buli kintu omukono gwo kyegulaba okukola kikole n'amaanyi go ng'okyali mulamu. Abavubuka mbakubiriza, abakulu namwe mukole ekitundu kyammwe, abazadde mukole ekitundu kyammwe, abasomesa mukole ekitundu kyammwe nga mukyali balamu. Obubadde bubaka gye muli mwenna mu kiseera nga kino nga tufiiriddwa omuntu ow'omugaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Amawulire amalala mu wiiki agabaddewo agagenda mu maaso essaawa zino ga zi kampeyini, manifesto ziri mu kusomebwa, abantu bali mu kusuubiza eggulu ku nsi. A new Uganda, building a new Uganda n'ebiringa ebyo. For steady development, peace and prosperity. Abasajja batusuubiza. Abapoliisi nalabyawo nga akamwenyumwenyu keeyongedde nti omusaala gugenda kweyongera. Eby'emisolo gigenda kukendeera, eby'obulamu n'ebiringa ebyo. Omanyi ekirimu ebimu ku bizibu bye tulina wano mu Afrika nange bye nandibadde nkubirako enduulu nti abasajja baffe abeesimbyeyo bye balina okukolako biri bisatu. Ekisookera ddala butamanya. Kitegeeza yenna agenda okuba nga ali entebe bwa pulezidenti alina okulowooza ku kyokulaba nga wabawo enkulaakulana mu byenjigiriza. Obutamanya. Ekyokubiri bwavu, poverty. Ggwanga lyaffe lisenkenyeddwa nnyo obwavu. Ojja kulaba nti abagagga nnyo ate abavu bambi baavu nnyo naddala mu mbeera ng'eno eyajjawo eya COVID-19. Abantu bangi baafiirwa emirimu gyabwe, ebbula ly'emirimu nayo lyeyongera bweyongeza, abantu bangi abafuluma mu mayunivasite naye ng'ate emirimu gy'okola mitono, ebintu olumu ate bitera ne bibeera ng'ebyani akumanyi. So ekyo kyetaaga okukolebwako eky'obwavu okendeera. Ekyokusatu z'endwadde. So ekitongole eky'ebyobulamu kirina okuba nga kyongera okubustingibwa eri abo abaana ababanga balidde entebe bwa pulezidenti. Twesunze ku bintu ebifaanana bwe bityo. Naye abakristaayo katunyumyemu katono. Mbadde mukimanyi nti ate ng'ogyeko manifesto ezikoleddwa abasajja bano ne Mukama waffe Yesu Kristo yatuwa manifesto. Ne Yesu Kristo alina byasuubiza nga mbutuufu bw'obifumiitirizaako ojja kukiraba nti weetaaga okwongera okumusemberera. Namba 1 mbadde ntunulira wano ezimu ku bisuubizo bya Mukama waffe Yesu Kristo byasuubiza abamukkiriza oba abamwesiza. Ekisooka Yesu Kristo agamba nti nze mugaati ogw'obulamu. Bw'osoma mu kitabo kya Yokaana essula 6 olunyiriri lwa 48 otuuka ku lunyiriri lwa 50
Yesu asuubiza bulungi nnyo nti ye mugaati ogw'obulamu. Kansoma olunyiriri luno mu Yokaana essula 6:48 otuuka ku lunyiriri olwa 50. Bayibuli egamba nti nze emmere ey'obulamu. Yesu agamba bajjajjammwe baaliiranga emmaanu mu ddungu ne bafa. Eno ye mmere eva mu ggulu, omuntu agiryeko aleme okufa. So nga tuwuliriza abasuubiza eggulu ku nsi, twagala twejjukanye ebimu ku bisuubizo bya Mukama waffe Yesu Kristo ebisobola otuzzaamu amaanyi mu kiseera kino. Abantu ng'oluusi babuliddwa ekyokulya, abamu nga beebuuza olw'enkya lunaaba lutya, abamu beebuuza nnaayambala ki, abamu beebuuza abaana banaasoma batya. Yesu Kristo agambye nti nze mugaati ogw'obulamu, ye nze emmere eva mu ggulu ereeta obulamu. Yala okujjukiza mukwano nti Yesu Kristo yalabirira abaana ba Isirayiri nga bali mu ddungu emyaka 40 buli lunaku ng'atonnyesa enkuba, ng'atonnyesa emmere emmaanu okuva mu ggulu, naawe asobola okulabirira. Era kino kye yakikola nga sampo okulaga ki nti nze naawe singa tusalawo ntumukwasa obulamu bwaffe ajja kutulabira mu buli kimu. In fact asuubiza bw'osomere mu kitabo eky'Amatayo 6 okuva ku lunyiriri olwa 25 tuka ku lwa 33 nti temweraliikiriranga kyakulya oba ekyokwambala, temweraliikiriranga munaanywa ki, tubulamu tunaabutambula tutya. Agenda n'ageraageranya awo n'agamba nti amalanga g'okuttale tegambazibwa. Ne Sulemaani mu kwambala kwe teyasobola kwambala nga go mu kunyirira. Olaba agalabirira, olaba alabirira ennyonyi ez'omu bbanga, ate gwe mukwano gwange atulaba. So Yesu Kristo atukakasa nti ye mugaati ogw'obulamu. MP oba pulezidenti nga tategedde nti osuza enjala, Kristo akimanya. Era Kristo olwokubanga afaayo gy'oli nga yakutonda, mwetegefu okakasa nti akulabirira mu byetaago byo nga bwe biri. Ekisuubizo kira Kristo kyatuwa ekisuuka ku bulamu buno obwa bulijjo, ekisuuka ku fees, ekisuuka ku future y'enkya kye kino. Agamba nti ye kuzuukira n'obulamu. Bw'osomere mu kitabo kya Yokaana essula 11:5 agamba nti akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu nate. So waliwo essuubi gy'oli mukwano gwange. Oyinza n'okuba ng'oli mulwadde oli awo weeraliikiridde ebintu bingi. Yesu Kristo agambye nti nze kuzuukira n'obulamu. Yesu takoma kugaba bulamu buno bwe tulimu, naye ate agaba n'obulamu obutaggwaawo. Ye nga bwe yayita mu kufa alina ebisumuluzo eby'emagombe. Era bw'osomere mu Byebbulaniya essula 2:9 agamba nti yalega kufa ku lwa buli muntu. Andaba mukwano, Yesu Kristo yalega kufa ku lulwo. Kitegeeza ki? Enti yakugulira obulamu obutaggwaawo. Bugenda kuweebwa ddi eri bonna. In fact abo bafudde nga Yesu tannakomawo, Bayibuli egamba nti abafiira mu Kristo bagenda osooka okuzuukira. Mu Basalonika ekisooka essula 4:16-17 nti Mukama waffe Yesu Kristo agenda okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi ya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda. Bonna abafiira mu Kristo be bagenda okusooka okuzuukira. So waliwo essuubi gy'oli mukwano gwange nti mu Yesu Kristo mulimu obulamu obutaggwaawo. Kuno okufa kwe tufa olwaleero n'olya kati nga yompi oyo nga yafudde n'abafudde abala bangi. Mbadde ndaba ne ku mawulire agabukedde ku Saturday ono ng'omuvubuka bamutidde wali enabbi ng'omu ntiisa ey'amaanyi. N'okufa okwo kwennyini Kristo yakuwangula, era bonna abafiira mu Kristo essuubi weeriri tusobola okubeera omulamu emirembe gyonna. Njala kunzika n'ekisuubizo ekirala eky'omuwendo Yesu Kristo kyatusuubiza ekya dressing emu ku bizibu bye tuyitamu olwaleero. Simanyi oba mukwano gwange ali eyo wali okoseddwako ekibbattaka. Abantu bababyeko amataka gaabwe babagobye ku bibanja byabwe, enkaayana zibiri mu kkooti eyo, emisango egimu teginnaba na kusalibwako ggoye. Abantu babunyiibunyi babagobye ku bibanja bazze eno n'eri batagala. Batayaweya nti Yesu Kristo asuubiza nti mu nsi empya agenda kutuwa ebibanja, ogenda kuba olina ekifo kyo mu ggulu. In fact mu kibuga Yerusaalemi ekijja ng'olinayo mansion ate ng'olinayo ne country home gy'ogenda okuzimba ennyumba nga teri agenda gikugobamu. Ebigambo nno biri mu kitabo kya Yokaana essula 14 olunyiriri olusooka otuuka ku lwokusatu. Bayibuli egamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu, singa kiri bwe kityo nandibagambye. Kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo, era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeereeyo.
So Kristo atusuubiza nti ategekedde ebifo mu nsi empya. Oyinza okuba nga weeraliikiridde tonnaba kugulayo kabanja, oli wano ku nsi weebuuza ebibuuzo bingi ogamba naye naabaawo ntya, lwaki nange seefunire akataka kange? Kristo asuubiza mu kigambo kye Bayibuli nti mu nsi ensuubize, mu nsi empya ategekete ebifo eby'omuwendo. Bale nsomako mu nnabbi Isaaya essula 65 olunyiriri olwa21 n'olwa22 nga waliwo obubaka wano obw'omuwendo bwe njagala okusiibula nabwo. Bugamba nti Isaaya 65 olwa21 n'olwa22 nti mu nsi eyo era balizimba ennyumba ne basulamu, era balisimba ensuku ez'emizabbiibu ne balya ebibala byamu. Tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya. Wonderful. Tegenda kuba kibbataka, tegenda kuwaayo population displacement. No. Buli omu ogenda kuba n'ekifo kyo nga kyankalakkalira mirembe gyonna. Gw'omanyi wona akikulaakulanya naye ekyesanyu nti tugenda kuba n'amagezi agasukka ku ge tulina. So, ebitone ebyo tulina bigenda kukulaakulanyizibwa nnyo mu nsi eyo empya. Mukwano gwange ali eyo njagala okutegeeza nti ng'abantu bagenda mu maaso n'okusuubiza eggulu ku nsi. Eriyo Yesu Kristo yatusuubiza eby'omuwendo ebisinga ku biri ku nsi kuno. Bino ebyensi biggwawo. Leero weebiri enkya tebiriiwo. N'abasuubiza leero weebali enkya tebaliiwo. Naye Yesu Kristo ataggwawo atusuubiza eby'omuwendo bye twogeddeko waggulu awo. Era nkusaba mukwano gy'oli yonna yinza oba nga tomukwasanga bulamu bwo. Kino kye kiseera. Twasomedde Bayibuli ng'egamba nti buli kintu omukono gwo kigula bukola okikolanga n'amaanyi go gonna. Kubanga emagombe gy'ogenda teri kumanya, teri kutegeera, teri magezi. So, wano we wali omukisa olwaleero nti Kristo bw'aba akuyita tokakanyaza mutima gwo. Musembeze mu bulamu bwo, akwanjulira enteekateeka gy'alina eri obulamu bwo. Tetusobola kugimalayo naye bw'onaamusembeza bingi by'ojja okuzuula eri obulamu bwo Kristo by'ategekedde gwe ate oba oli awo n'abo abali wansi w'emikono gyo. Mukama akumpeera omukisa. Eno emanya Bayibuli buli wiiki. Ekisa kya Kristo Yesu kyeyongere gy'oli.